Tuyanza nnyo tuyanze gomulungi atulaba ko BBS Terefayina yaffe olwaleero lunaku lwa Monday essaawa ziri bbiri ujjukira nti buli lwa Monday okuva saa 2 paka saa 3 tubeerawo mu program Tuzimbe wano ko BBS Terefayina yaffe jjukira nti tutambula ne bannaffe aba Namulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbi nolwekyo gwe munnange wenna eyeetaaga abantu abagenda okukolera omulimu guno ogw'okuzimba oba abantu abagenda okulabirira ekizimbe kyo boyinza okuyita ba property managers abagenda okulabirira oba okukwataganya ggwe nanyini kizimbe n'omupangisaawo nkuzigirira aba Namulondo Investments basange wekatwe ku kizimbe ekyo ekyamuganzirwaza ebigambo byonna bijja kubanga bikutambulira bulungi nnyo mu programu eno Tuzimbe tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kisaawe kino eky'ebyokuzimba nga tubasomesa engeri gye musobola okulaba nga musitulamu ebizimbe byammwe nga tetemwonoonye ssente nnyingi nnyo ate nga temusse mutindo tuza tutunuulire ensonga ez'enjawulo naye nga amakande ennaku zino tugatadde nnyo ku kuzimba ekizimbe nga kyakalina kubanga nakutegeeza nti kalina kizimbe kifuuse kya musono nti omuntu ayagala okuzimba amakanga ga mulembe alowooleza ku kalina ekizimbe ky'ebyobusuubuzi ekigenda okukola ssente nnyingi alowooleza ku kwongera kuwanika myaliiro asobole okwongera okuweza abapangisa n'olwekyo kalina eno tugitaddeko essira ly'amaanyi nnyo twatunuulira ku siraabu engeri gye tusobola okugiyiwamu nga tukozesa emitayimbwa ne tutunuulirako ku wafooza emabegako mwe be tuzze tutambula nabo mu programu eno Tuzimbe kakaza ddala nti emisomo egyo muzze mugiraba bulungi nnyo kakati ate olunaku olwaleero waliwo enteekateeka endala eriwo ey'okwalirira kalina okwalirira kalina kwe tugenda okusoma olunaku olwaleero tugenda kuba tweyambisa enkola sinaba kutuzuula kigambo kya Luganda kituufu kiyinza kunnyonnyola nkola eno naye nga enteekateeka eno eyitibwa kukozesa T-beams ebigambo ebimu tujja kubyesigaliza mu mbeera eyo ey'Olungereza tugenda kweyambisa T-beams ne radis okulaba nga twalirira slab eyakalina okusobola okulaba nga tuwanikako emyaliiro sirinzeka ndina omukugu agenda okutuyisa mu mbeera eyo era ngenda kumwegattako ate atubuuzeko oluvannyuma tweyongereyo ssebo abatulaba ababuuzeeko ku BBS Terefayina ate tweyongereyo ssebo mbalamusiza bassebo ne bannyabo mwena abatulaba amannya gange nze Mugulosi Steven omutuuze we Kawempe Lugoba nga ndi mukozi ow'emirimu gino egy'okuzimba nga nkozesa ladis ne T-beams. Okay. Yes. Kakati engineer Mugulosi tugenda okutandikira olunaku olwaleero twagala otubuulire njawulo ki eri wakati w'okukozesa T-beams n'okukozesa enkola eri eyaffe eya bulijjo nga bwe tugambye nti tugenda kutunuulirira kwalirira kalina slab eyo njawulo ki eriwo wakati w'okukozesa T-beams n'enjawulo eriwo wakati w'okwalirira ekimeeza kiri ekyaffe eky'enkokoto eya slab sebo enjawulo eriwo ffe bwe tuba tukozesa ladis ne T-beams okusooka omala okumanya nti omwaliiro ennyumba gye ngenda okukola eriko emyaliiro 5 osooka n'okola gundi ladis ne T-beams obukola emyaliiro 5 bw'omaliriza ekyo n'osettinga ekizimbe kyo bw'osettinga ekizimbe olwo tuba tumaze okubala ne tutegeera twetaaga ladis mmeka buli ku mwaliiro ne T-beams mmeka kati ne size yaabwo ne tutandika okubikola biba biwedde okolebwa ne tusettinga ekizimbe kati bwe tusettinga ekizimbe ffe ekizimbe ekyaffe ku siraabu eno ku siraabu yaffe tu supporting main beams zokka. Yes. Kakati ebigambo bigenda kutabula nnyo T-beams okusupportinga beam okusupportinga main beam ate ladis kati njagala tutandike kunnyonnyola kimu ku kimu T-beams kyeki wetuba tutandikiraawo T-beam yo bwe tugikola ebeera nga leerwe bw'ogiraba olaba nga leerwe ebeerako olubalaza side ne side kati main beam yeeyo esitula bu T-beam. Yes. Main beam tugenda gisanga ku kizimbe nga kyazimbibwa. T-beam tugenda kuleeta ndeete nga tugikoledde wabbali. Yes. Oba yo tugikolera bbali ne tuleeta buleesi nga tumaze okuyiwako main beam yaffe tugisiba ne tugiwako hafu ne tuwanikako T-beam zaffe ne tuzireyingako kusinzira ku size ya buladis buno. Kati lokonye ku ladis. Yes. Ladis kyeki ladis bwe busirabu buno bwolaba bwe tuyita buladis. Yes. Kati buladis buno nabwo tubukola nga bwe tukola T-beams zino buli precast tubukola tebunaba kugenda mu kifo waliwe bugenda okukolera omulimu gwabo. Bwe tubukola tuteekamu muno
ring okuketoloola netuketolooza ring eyo ne tugisiba ne binding wire bulungi kati ne tugiteekamu nga tukakastinga kati kabeeramu yo ne bwe tukajjamu ebeera y'omweri. Yes. nga tutegeera ring eno ring yo kiki ekigikwata okulaba nga yeetoloola bweti? Nkokota eno yegikwata mulimbu katiba. Kuba katiba ako kabeera twin one. Wabira katiba ako wansi akabeerako Japan yeteekamu kaavu eno. Yensonga laki tetukateekamu mitayimbo muno makati. Kati ring eno eyamba ka ladi kano ne ka supporting muno ne kasiba wamu kabeera nga tekasobola kwabika. Ate at the same time kwetuulira bwe tuba tugiwanika waggulu ku T-beam tugivuunika buvuunisi. Kati sirabu eyaffe nebeera nga erina curves wansi. Kati yo yennyini yekolera design ya ceiling. Yes. Tunulidde ka ladi kano ene mabega gye kasembera kalinayo ekibuto. Yes. Ate eno makati we tuyinza okuyita ku fair face yako. Yes. Ewatali ku bikukujju byako. Yes. Wo waliyo engeri yakakavu kenyiga munda ene bweru kalina ngeri ya lubuto. Yes. Lwaki ekyo mukikola bwe mutyo? Ekituteesesa mu kaavu eyo kwegamba tunoonya okufuna obugumu bw'akantu ako ng'ate tetuteese mu mitayimbwa. Kati bwe tuteekamu olubuto olwo erukola nga BRC. Kati ffe ku waggulu tetuteekako na BRC. Oli bw'aba yagyagala mugamba gireete ngiteekeko. Naye bw'aba tagyagala tekirina buzibu kuba n'ebizimbe ng'ebyolaba supermarket eyo era bwe tubona bwe biri. Yes. Kakati bye tugenda okukozesa bigenda kwawukanako ku nsiba eri yaffe ey'emitayimbwa ey'okuleeta emitayimbwa ne tugiruka ne tugisiba enteekateeka eyo mwagiraba. Bino tugenda bikolera wansi, karadi tukakolera wansi ne T-beam yennyini okolebwa wansi. Njagala tutunuulire ku mbeera ey'okuwanirira obuzito n'obugumu bw'ekizimbe. Awo wo bwe mba nkozesezza enkola eno kiri kitya? Bw'okozesa enkola eno eya laddies ne T-beam yo ennyumba tezitowa. Ate era okekereza material z'okozesa otya. Kalitunsi abeera ku main beam kwokka n'olubaawo olusiŋŋana ku main beam kwokka. Biimu eri ku kizimbe. Eri ku kizimbe. Kati wano bwe tumala okuteekako oli biimu eri ffe tuwanika nga wakati wano eno sirabu yebeera independent kuba eri precast. Yes. Kyogamba ebeera independent yo yeewanirira yokka. Bwe tumala okuwanika T-beam ne tuteekako bu laddies bwaffe nga tuyiwako nkokoto waggulu. Engineer kyogamba mu nkola eno sigenda kulaba ku miti gyesimbye mu kalina bwe giti nga giwaniridde sirabu eno. Wakati mu room togenda kulabamu omuti yadde n'ogumu okuggyako nga guli ku main beam. Kuba oyinza okwesiŋŋana nga supaani mpanvu ne tuteeka mu main beam n'eyita wakati. Eyo kajjo gy'okusiŋŋanako kuki kaitunsi. Naye awasigadde tojja kusiŋŋanawo buliti, tojja kusiŋŋanawo ki kigambo kitiibwa kaitunsi. Yo ekekereza okuva ku kaitunsi, ekekereza buliti, ekekereza kirundu, ekekereza emisumaali, ekekereza omusenyo, ekekereza amayinja, ekekereza sementi. Naye ng'ate kyokola kyo kigumu. Kyengezaako ogamba nti ebikekereza sigamba nti tebibeeramu. Naye kyengezaako ogamba nti yo etwala material mutono ng'ate ngumu. Kati ku sirabu eya Maxpan bw'eba yayitute miliyoni 9 eno yaffe tukozesa 45. Kyogamba eno yalayisa okusinga eri. Eno yalayisa okusinga eri. Ate eno era osobola ogikola mu mpola mpola nga bwe nkugambye nti bw'oba onoogikola osooka n'omanya nti ennyumba gy'ayagala erina sirabu emmeka emyalire emeka n'osooka obikola. Bw'omala okubikola kati sirabu oba ogimazeemu amaanyi. Wano olusitula ekizimbe kusiba biimu na kuwanika, kusiba biimu na kuwanika. Yes. Kakati mu programu eno Tuzimbe engineer abatulaba nabalagako ku nkola ey'okukozesa waffles. Yes. Ne waffles nazo twazisanga mu mbeera nga ziringa obuwefaananyizaako obujjonga buno. Kyenjagala okumanya njagala ogezeko okutusiigira ekifaananyi. Waffles ne buno burad enjawulo yaabwo mu beam eririddawa.
mukwalirira kalina. Enjawulo ekirimu wakati wa laddi ne wafo yo nnene ate bw'ebeera nnene erimu emitendera balina gye bayita standard ye ebeera futi 3 ne babeera gye bayita half standard eyebeera 45 ku 9 okay kitundu kya futi ku 40 akatera okusiba wali eri ekisenge we kiba kigenda okukoma. Yes. Kati ne babeeramu era n'obutono bwe bayita quarter standard kabeera yo ddala wali eri. Yes. Singa waffe gaana okujjaawo okumalayo ennene. Kati ne babeeramu n'aka katono akabeera nga quarter ya wafo eri quarter by quarter. Kati enjawulo ate erina bino eyaffe eya laddi ffe siiringi yonna kusinze bwe tuba tubaze bwebeera nga siiringi nga gundi laddi eri kuba kati ngeno gye twogererako eno eri 46 by 53 mu buwanvu eri obuwanvu eri 53 obugazi eri 46. Yes. Togerera mu futi mu centimeter. Yes. Okay. Kubanga ano obugazi eringa 40 emu no eri 40 emu ne bu centimeter oba bu inches nga 6. Kakati ate wano nebera wano teziwera bulungi 42. Wafo bwe yali ansomesa yangamba nti wafo ziyamba okukekkereza emiti gijja kugenda mitono era nabulabanga si bungi nga tebuli kumukumu nga bolaba oli abeera yakozeseza slab ene eya maxpan oba ya solid concrete. Yes. Era nabulabanga obuti bubeera butonotono. Ne kakati eno yo mu mbeera eyo ey'okukozesa emiti njagala oyongera okunyinyonnyolamu wakati wa feeri ne kano sinaba kunnyikira bulungi nnyo ndabanga obufaanagana. Kati yo eno eyaffe wakati mu ruumu temubeerera ddala kigambo kiyitibwa buliti, temubeerera ddala kigambo kiyitibwa kaitunsi. So nga eri eya wafo ebeeramu buliti kuba buliti ezo okundi kwe zituula wafo. Ate ebeeramu kaitunsi kuba kaitunsi ze zisupportinga ki buliti ezo. Yes. Kati ne kibeera nti eno eyaffe ekekkereza emiti, ekekkereza buliti, ekekkereza emisumaali kubanga awatali muti tewabeera musumaali. Yes. Kakati obugumu bw'okukozesa T-beam n'okukozesa radi eno mu kuzimba ekizimbe nga kya kalina. Yes. Njagala abatulaba ku BBS mu program eno Tuzimbe obabuulire kalina tuzizimba nga zigenda kukola ebintu bya njawulo. Olejja kumwesanga nga waggulu agenda kuteekayo store. Ekintu kino akyesiga atya ekyokukozesa T-beams ne buradi buno nti kijja kumusobozesa okuteekayo obuzito bw'ekintu kyonna kyagenda okukozesa ku kalina ye waggulu. T-beam yekola nga rib. Kati T-beam eyaffe oba rib eyaffe ebeera ngumu nnyo okusinga rib eya maxpan. Etya ffe T-beam rib eyaffe eyo tugiteekamu emitayimbwa 4 kisinzira ku size naye ng'okusinga span bwe zibeera nga nnyimpi tukozesa Y10 ne mubeeramu Y10 4 wansi 3 waggulu emu ate ebeerako ringi tuzispacinga mu inches 6 okuva ku ringi okutuuka ku ringi. Kati rib eyaffe ebeera 40 mm so nga rib erya maxpan yo basulamu obusuuzi obutayimbwa 2 obwa Y12 buba bukola 24 mm. Bw'oteekamu egya 16 ebiri gikuba gikola 32. Bw'oteekamu 10 ebiri gikola 20. Naye ne yaffe eri 40 mm. Ekitegeeza nti eno eri so strong. Yo ngumu nnyo okusinga eri. Kakati nga twongera okunnyikira okutegeera gundi T-beam zino engeri gye zikola. Yes. Nkalabye nga kantu kawanvu bwe kati. Singa tutuuka okugenda ku kizimbe ne tukateekawo naye nga tekatuuka nga bwe wagambye nti kava ku main beam ne katuuka ne ku beam eri ey'ekisenge ekirala. Singa tubeesanga mu mbeera nga tekajaawo tukola tutyawo. Bwe tuba tukakola tumala kupima kizimbe ekyo oba kubala okuva ku pulaani. Kuba ekizimbe bwe kiba kiri kinatandikibwa mbalira ku pulaani. Lwaki nti kyembaze era kyengenda okukola era ne kyengenda okusetinga
ne ku ground. Kati bwebera nga ennyumba already nga yakolebwa, mpima nnyumba eyo ne mpima room by room. Kati nemanya ti room eno egenda mu TB mu bweziti ne ladisi bweziti. Naye nga okusinga ennyo ladisi bwe TB bwe tuba tubala. Tukola TB mu za nsobi. Tetukola zenkana nti 8 oba 10 oba 6. Tukola kusinzira ku bugazi bwa room. Tukola room ebegenda mu TB kuva ku 5, 7, 9, 11. Ekitukoyeseza ensobi ene y'ensobi ebera mu makati tugiteramu ddala ettaala satura box kuba sibe ettaala ne kibeera nti yo ziri conduit zibateeka ku slab eri ya maxpan fe kuyaffe tezibeeramu already twateekeramu ddala ettaala ne satura box yayo kati ne kibeera nti bwe tuba tumaze okikola conduit ziba ziyita buyisi mu bisenga zinoonya gundi switch weri na socket kati ye kekereza ne conduit ezikekereza ekendeza conduit ekekereza bend ekekereza buno bukopla ekekereza satura box buli kimwe ekikekereza kyogamba okuvira ddala ng'ekyali mu sasa oba eri gye mugiweeseza oba gye mugikolera ebituli ebigenda okuyitamu amasannyalaze weno waggulu mu ceiling gye mubiteeramu kyobadogezako kutegeeza tubiteeramu ddala ne kibeera nti bw'oba otuuse waliwo ng'omaze ogiwanika teri kugamba nti ate ogenda kutema siraabu eyo okole ki oteekemu satura box oba ekituli ekigendamu ekibasibako ettaala yo tukiteeramu ddala ne conduit neeyitamu eyo pipe gye bayisamu ewaaya z'amasannyalaze yes kati omanya otya nti ettaala lijja kugenda wano nga tetunaba na kutandika kuwayalinga anti lwaki manya nti ettaala ligenda wano mba amaze okutegeera obugazi bw'ekisenge netegeera amakati gaakyo yensonga lwaki ntegeera nti ettaala lina kubeera wano nenjiteeramu ddala yes kakati nga tuwumbawumba ekitundu kyaffe kino ekisooka kano karadi tekabeeramu kituli kwa oyinza okwesanga ng'omuntu ayagala ettaala efubutuke mu makkati bweti ng'ekkirira karadi tekasobola kugendamu kituli kya ttaala kano ko tetukateekamu kituli lwa nsonga kuba okateekamu ekituli ono wakati oyinza n'okkanafuya kubanga olubuto olwo ge maanyi gaako kati bw'okubamu ekituli oba okanafuyiza yes kale tuyenza nnyo tweyanzega omulungi atulaba ku BBS Terefayina eyaffe tuli mu program Tuzimbe olunaku olwaleero tuli mu kunnyonnyoka ku ngeri gye tugenda okwalirira mu kalina naye nga kalina eno tujalirira ne tekinologiya omupya okweyambisa T-beams oba ne buradi bwe buno obuntu obulinga buwaffu obugenda okutula mu makkati ga T-beam eyo tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyoka ensonga zino nga bwe zitambula muganda wange gwatulaba ku BBS Terefayina yaffe naye munzikirize tusooke tuwumulemu katono nnyo ngenda kusooka wanzija obubaka buno ngenda kukomawo ate tweyongereyo ikayo nnyo mukumulako tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Tuzimbe nze Annual Katamba nakutegeezeza nti tutambula ne bannaffe aba Namulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbi ekivunaanyizibwa ku kuzimba okulabirira n'okuddaabiriza ebizimbe oyinza okuba ng'olina ekizimbe kyo eky'ebyobusuubuzi kye wazimba apartments z'abapangisa naye ng'okooyo okwegoba nabo kuzigirira aba Namulondo Investments gendawo wali ekatwe ku kizimbe ekyo ekyamuganzirwazza ensonga zonna zoyagala okumanya ku program oba zoyagala okumanya mu nteekateeka y'ebyokuzimba n'okulabirira ebizimbe ejja kubanga ekutambulira bulungi nnyo ate n'ekiralira kyenkujjukiza nti BBS Terefayina programu eno evunaanyizibwa ku Namulondo nga buli kyonna kyolaba muno oyinza okuba nga olaba engineer oba wali olabye enteekateeka gye twali tulaze naye nga weebuuza omuntu agenda ogikukolera ogenda kumugjawa era genda weekatwe ku Namulondo Investments ba engineer bonna bajja kuba nga bakutuusaako ku mulimu gwonna gw'oyagala okukolera kakati engineer nga tweyongeddeyo tukyagenda maaso n'okunnyonnyoka enkola eno ey'okukozesa T-beams ne buradi radizi buno obaka bwa buradi buno mu kubutunuulira ndaba buliko obuyinja obutono njagala onnyinyonnyole mayinja kika kyageyambisa oba geyambisibwa okukola obuntu buno mayinja gonna kasita libeera nga lyankokoto nga lisobola okubumbabumba akantu oba ekibuuzo ky'ombuuziza nga tukola radiyo eno okusooka tulina matiriyo ziringa 3 oba 4 ezikola kaladi kano esooka ya stone dust olufufuge olw'amayinja okuva ku kwale ekyokubiri waliwo obuyinja tubuyita 3/8
buliwa obuyinja obwo buba butini babukozesa nga bayiwa ku nguudo kuno ku mabbali obukola akabalaza ka kolansi bwe tuyinza okugamba mu mbeera eyo. Yes. Obuyinja obwo obutini ennyo obwo babuyita 3/8 size yabwo bwe tukozesa kati stone industry gwe tukozesa nga omusenyu ogw'ennyanja ne tuteekamu sementi ne tuteekako obuyinja obwa 3/8 ne tutandika okukasitinga obuntu buno. Kati bwe tumala okukasitinga ne kamala okusika tuleeta ka plaster ne tuteekamu akasenyo ne tukola finishing n'olaba nga kali smooth munda wano nga bw'okalaba bulungi. Kati amakulu gakyo ne kibeera nti bwe tuba tumaze okukola obuntu buno bwe tutuuka okuwanika finishing gwe tukola joint z'oba olaba wansi zokka ze tukolako finishing. Yes. Kubanga ko kenyini kaba kakolebwa finishing kati joint zokka ze tukolako ki finishing. Awasigadde kuba kusandinga na kusiga langi nga bw'ojja okiraba mu maaso awo. Yes. Kakati mbadde ntunuulira waggulu oba njiyite ntya katugiyite beam oba ceiling ey'obuntu buno buradi. Mbadde njitunuulira ne ndaba T-beam yo ngitegedde ke kana akantu akawanvu akabadde kasala nga kamalayo. Ne waliwo ate kana akampi akabadde kasala okuva ku T-beam eno okudda ku kalala nga buyita ne ku bugundi buno. Njagala kumanya obwo bwo obutuukako otyo obwo nabwo buli mu ngeri eringa oba buzimbe nabo bwansonda ziri obuntu obwo laba akantu kano ekakoma nakale wakoma bwe bugattagana bwe buti bwe bwegattira bwe tukola ka finishing kati kaliko olabye ye finishing w'akantu kano era nga bwe tugikola nti ekekereza mu kugikola ne mukola finishing nawe era ekola ki ekekereza. Kati ako kakwatawo nakyo okwewanirira mu bbanga awo ina kafomu waka ak'obutayimbwa akokola waawo akatonotono oba nga tukola finishing no tutabula butabuzi kasenyo era akasenyo kaba kakambwe nnyo ka cement ngera akakola buno bwe kenyini. Yes. Ne kasobola okwewanirira ne kakwata kuli bulungi bwe kamala okukwata ne tuyisako akapande ne tuleeta kayiko ne tuyisako ne kanyirira nga bw'okalabye nga kanyirira. Yes. Watugambye ng'otunyonnyola buno tebuli mu mbeera ya kugamba nti wano karadi tekaweze katufuneyo ak'ekitundu oba nti wano T-beam teweze katufuneyo ey'ekitundu ejjulirize. Kati we tuba tukola span eba yeemalirira. Kati bw'ebeera nga oluusi ng'ensobi yava ku yasiba beam n'agiyingizaako munda katono kye tukola mu kifo ekyokubeera nti tuteese eno laddi T-beam laddi n'egendawo bulungi twongerawo bwongezi T-beam kati nebeera nga ekiri wano ku mabbali kibeera uniform naye ebiseera ebisinga gundi ceiling etera okuba nga erina buladisi bwayo bwenkana bwe kaba nga kali 3/5 eba 3/5 bwe kaba nga kali 4/5 ebeera 4/5 centimeters. Yes. Kakati waliwo ekirala kye njagala okumanya bwe tubeera twaliridde obuntu buno watugambye waggulu tugenda buyiwako akakokoto. Akakokoto kano ndabanga ekintu ekiba kigenda okuzitowererwa ennyo kubanga buno tukitegedde nti nabwo buli mu mbeera nga ya nkokoto katugambe. T-beam eri egenda okusalamu bweti erimu enkokoto erimu n'emitayimbwa otugambye emitayimbwa emeka ena emitayimbwa ena. Kano kalinga akakokoto ate tumale tuyiweko akakokoto ndabanga ekizimbe kyaffe kiba kiyinza ate okwetika obuzito obungi ennyo. Nedda obuzito tebuba bungi kubanga bw'otunulira ekizimbe ekya Maxpan ekya Maxpan awagenda kaladi kano wagendawo Maxpan 4 mu kifo ekimu ekigenda mu kano mugenda mu Maxpan 4 Maxpan ez'ennya ziba zizitowa nnyo. Kati we ziba zizitowa rib eno eba mpanvu almost ebeera nga beam main beam obunene. Kati bugata obuzito obwo bwa Maxpan ez'ennya tebwenkanankana bwa kaladi kano. Yes. Ate kaladi kano lwaki tekazitowererwa nnyo kali mu kaavu eno. Kaavu eno edistributing obuzito
nebujja kuno waggulu nebuza mu T-beam ne ziweereza main beam ne ziza mu kolomozi. Yes. Kanate we tudda ku eyo maxpan abatulaba njagala bagitegere bulungi ekyo kino ekibulooka kibayo kya ekiberamu emiwulenge. Aha. Kakati ate ku gondi ku hard concrete eno eyenkokoto n'emitayimbwa na biki awo ndabanga era obuzito obuyinza okubeera obungi ku kino. Anti enkokoto gye tuteeka kunebeera ntono. Kati bwe tuba tukola akantu kano nga tumaze okubuwanika wali. Bwe tuba tumaze okuwanika T-beam ng'emaze okuyingira main beam. Main beam yebeera waggulu. Ebeerako nga inch emu oba sentimita 2. Zibeera waggulu ku main beam ebeerako waggulu ku T-beam katono. Kati bwe tuba tukola cover yaffe gye tugenda okuteeka ku main beam. Tupima beam eyo okusinza bwe tuba tugisibye ne tulaba nga yonna eyenkana. Tugamba kati ku ringi kuba ringi yesinga okubeera waggulu ya main beam. Ku ringi eyo kwe tujja cover. Cover eyo tuba tusalawo tugamba tuba tuteekako inch emu ne tugisaasanya kusera ku nnyumba yonna waggulu. Kati bwe tuba tuteeseeko inch emu kuli ku kaladi kubeera kuliko nga 2.3. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Ku mutwe gwa ladi kubeerako 2. Wano mu bukira mu bukaavu muno ne wabeerawo 3.2. Yes. Kakati nga twongera okutunuulira enzimba ya kalina nali era mu programu eno tuzimbe. Yes. Bwe nali njogerako n'omukulu eyatuyisa mu nteekateeka y'okuyiga waffles engeri gye zikolamu. Yes. Yatugamba nti waffle tezizitowa era ekizimbe ne wobeera okijje wansi kiba kirungi n'omanya nti onookozesa waffle n'okireeta nga tekyetegese kwetikka buzito busukkiridde. Ne wabeerawo n'enzimba era ey'ebyuma nga kalina bagizimbisa empagi nga za byuma n'okuyiwa composite slab. Lwakuba composite slab tetunaba kugiraba abatulaba tujja gibannyonnyola. Ne wabeerawo era mu mbeera eyo gye baŋŋamba nti kisengere kisobola okijja wansi nga tekyetegese kwetikka buzito bw'amaanyi. Ow'ebyuma yaŋŋamba nti ekisenge kyabwe kibeera kya 6 ku 6 mu kubala. Kakati njagala kumanya bwe mba ngenda kukozesa T-beams ne buno buradi nga esirabu gye ngenda okukola ekisenge kyange kibeere mu bugazi bwenkana ki? Kakati bw'oba okugenda kukozesa T-beam ne radi ekisenge ekyo oyinza okukozesa sirabu eyo nga toteesemu na mitayimbwa. Ng'okizimbye otya kirina kubeera kya mwenda. Buloka tugikiika bukiisi. Bwe tumala okugikiika obukiisi ne tusiba beam yaffe ffe ne tuwanika sirabu yaffe. Ebeerawo bulungi nga terina na kigiteteeganya. Kati ate bw'obanga n'okizimba nga kya 6 osooka n'ositula kolomozi n'ozikasitinga nga ziri mu bbanga zokka. Empagi. Bw'omala oziyuwa n'osiba main beam nayo n'ogiyuwa n'owanika sirabu. Kati bw'omala okuwanika sirabu. Yaffe ne ya T-beams. Yes. Beam eno bw'emala okukala oba sirabu bw'emala okukala gwe ng'ogijjamu ng'ozimbamu kasenge ko ka 6. Kitegeeza bw'oba ogenda kuzimba ekisenge nga kya 6. Yes. Teweetantala kusooka kusiba mabulooka. Bw'oba onoozimba ekisenge kya 6 osooka kuzimba kusiba mpagi. Lwaki? Nti empagi ezo ze zigenda okusitula obuzito. Ziwanirire ne T-beam. Yes. Akasenge kajja kujjuliriza. Kajja kujjamu kujjuliza bujulirizi kayite mu buyisi. Kuba ebizimbe bingi bye tukozeeko era nga birimu tubikoze bwe tutyo mu nkola eyo. Kwe kukekereza kuwayogeddeko. Kukekereza kunayogeddeko. Kubanga ne Makerere awo Kavule waliwo ekizimbe ekiri wakati wa Toto ne Tosha ekinene nnyo. Tekiriko kisenge kya mwenda kasenge ka 6. Twaswanga kusitula mpagi ne tulyoka tuteekako sirabu yaffe. Kati bloka ne ziva luvannyuma nga tuyisamu buyisa ka musenge ka 6. Yes. Waliwo ennaku zino enzimba gye ndaba mu kuzimba amaka oli n'azimba ng'oludda olumu
lwa kalina nga akawanise ne kasolobamu ku nnyumba eno oludda olulala nga lwa nnyumba eno yaffe eya bulijjo naye kakati njagala omuntu oyo omubuulire okozesa T-beams zino ku kayumba akali mu mbeera eyo n'okozesa sirabu eri n'okozesa maxpan yandikozeseza kyekigenda okuyongera okumuyamba okukekereza kubanga ayinza okubanga ekirooto kye kyakusula mu kalina naga naye kensituleko kamu kokka. Omuntu bw'aba ayagala okuzimba ennyumba eya kalina amagezi gemuwa nti yali badde akozesa ladies ne T-beam si lwakuba nti nze nzikola naye nkyogerwa kusinza ku experience gye nina. Sirabu eya maxpan ngimanyi ogisiba, sirabu eya ladies manyi ogisiba, ne sirabu eya T-beam manyi ogisiba, naye eno sirabu yesinga okusevinga ate ng'ebeera ngumu, obugumu ebeera ngumu. Kati omuntu ng'ayagala tatewaana kuzimba nti ate kantekeko wano karuumu kamu ate nebeera ebbangalo, kola ennyumba yonna nga yakalina okose ladies ne T-beams ennyumba ejja kwanguwira bulungi. Yes. Kakati waliwo era ekirala kyentera okwegendereza mu kuzimba kuno eno kwa kalina. Abamu bwasitula okuzimba kalina ojja kwesanga ng'oli akozesezza amataffaali ag'ebbumba, oli akozesa amataffaali agafa amookye, oli akozesa ag'ettaka, oli akozesa amataffaali aga seminti, amakolerere aga seminti katugambe omusenyu. Njagala kumanya bw'oli bw'aba agenda okukozesa T-beams n'amataffaali gano eno agaffe aga bulijjo ag'ettaka nago gasobola okugenda ku nnyumba eyo? Gasobola okukola bulungi nnyo. Teri kigagaano olw'ensonga nti ennyumba kasiteeberamu kolomuzi ezisitula obuzito bw'ennyumba si matoffaali ago. Gano amatoffaali tugateekamu jasi kuziba bituli nnyumba ebeere ng'empewo teyingira, osobola okusala nti wano mulyango guli wano, dinisa eri wano. Yes. Naye nga ne bw'oba oyagala osobola okukubamu embaawo muno mu mabbali n'oteekamu plywood. Tekiina buzibu. Ekizibu siraabu eyimiridde, enkuba tekukuba, kyekikulu. Mu kwongera okunyonyoka enkola y'okwalirira kalina ne T-beams tusobodde okufuna nannyini kizimbe kye tweyambisizza okusoma ku nkola eno era agamba nti emukoledde ebitagambika. Amannya agange nze Katongole Tomasi. Enzimba eno eya T-beam njagadde nnyo kuba kino si kye kizimbe ekya kalina kyentandise, nina kye nasooka ekawanda naye bwe bambaliramu kosi ez'okukozesa enkola endala maxpan n'ebirala bintiisa era kyakomaawo. Bwe twasinkana n'omukulu oyo n'ambaliramu nagenda okutunula mu bajeti yange nga nsobola ne mubuuza nti ddala kisoboka, n'aŋŋamba nti kisoboka. Kati ngenda okutunulya advantage ezaaliwo zendabye ekizimbe kino katanga nkitandika mu butuufu tekiyimirirangako. Twasookera mu kukola bu T-beam ne buwafu obwo buladies ne babukola ne bubeerawo. Kati baatandika okukola bugundi buwafos ne gundi ne T-beams ninga neno omulimu gutambula. Ennyumba egenda okutuuka we bateerako sirabu nga buli bwakala dda, kwegamba tewaliwo okuyimirira kwonna. Kati ogenda okubalamu ssente ze wandibadde oteeka mu mbaawo buli kigino miti kukola kinga ssente ozikekkereza kuba okozesa emiti mitono okozesa n'embaawo ntono ate nga ne ssente okozesezza gundi ntono. Kale nno omulimu guno ngwagadde. Kosi bw'ogenda okukomparinga kosi ze nali ngenda okufulumya mu kola eri ne wano guno gwangwa ate nga mulimu munyirivu ng'era bw'ogulaba. Abatulaba ku BBS Terefayina yaffe tuli mu program Tuzimbe, enteekateeka ndowooza ojulidde bulungi nnyo gwe yatandise naffe nga tutunuulidde enkozesa ya ladies nga tuyalirira kalina n'okukozesa T-beams nga tuyiwa slab egenda okweyambisibwa ku kalina yaffe. Kakati engineer njagala tumalirize n'obugambo bwo obusembayo ate sebo tusiibule tuve wano. Sirabu eno eyaffe ya ladies ne T-beams bwe tuba tugikola ye sirabu omuntu gy'asobola okukola n'agulira abantu akanyama ne balya n'abagulira ne ku nkoko oba ekiro y'empuuta ekitali ku sirabu ya maxpan. Kuba ffe yaffe nga bwe mugambye obwo obuyinja kasita obuleeta kuba ka erifu kakolera ddala omulimu munene nnyo. Olaba ku nnyumba eri gye tubaddeko akali ka erifu ka stone dust
ka erifu ka bu 3/8 ne half ya erifu eyamayinja agaga half inch agakola T-beam bye byakola sirabu eri gyolabye nga sirabu eyo ekolebwa ebintu bitono kubanga bwe nkugambye obikola mu mpola nga topapa tokola ki kwegamba nobeera nga kintu kyokola mu budde bwo nga terina kokupa kusa kwonna. Yes kale sibula sebo kakati nsibula abatuuliriza mwenna nga bagamba nti amanya gange nze Mugulu Steven musajja atula Kawempe Lugoba nze akola sirabu eyala design T-beams. Yes. Kale tuyanza nnyo tuyanzega omulungi atulaba ku BBS Terefayina yaffe nze Annual Katamba. Programu eno bagita Tuzimbe tubeerawo buli lwa Monday okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3. Nga nange gwatulaba enteekateeka bwete bwebadde olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti buli kyonna kyolaba mu programu eno kivunaanyizibwa ku Namulondo Investments. Osobola okuba nga wali olina engineer gwe wali olabye naye ng'oyagala kukolera omulimu ogwo genda weekatwe ku kizimbe kye kyamuganzirwazza weebuuze ku nsonga yonna yonna gy'oyagala okumanya mu nteekateeka eno mu kisawe kino eky'ebyokuzimba. Buli kimu kyonna kijja kuba nga kikuddibwamu. Namulondo Investments batutambuza mu programu eno nze Annual Katamba njagala okubebaza okugoberera programu eno. Tetugenda kusukkawo wano tugenda kusisinkana ku Monday ja ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.